Yes, okay, another one. KYOTERA film production. Ineka soke tulengera kalankayo. Zino zonna nagambye ziri ku coming soon tukusako bulambalamba. Nsamba kamenya. Akati eno nyumba yo. Omusambwa bagusa mu nyumba. Mugunywera tegwagala tonto oba walaji. Gunywa musaayi. Mu nyumba. Musambwa kyogwo. Pachina ko mnyanzi. Omusambwa bakola kibagunyweza ng'amanya bagala obugagga ono bagumuwera muki mu mbugo. Omusambwa bagumuwera mu mbugo. Twala KYAKUDDUSE. Omusambwa KYAKUDDUSE. Tugenda maaso ne filimu. Kakati waliwo abagwa ku mbugo ne bajja basumulula ekyaguuga. Laba filimu. Gwe kiki ekimbalagala mpulira ekyasimuza sokonineko usibulwadde. Kataala Duncan. Basumuludde musambwa. Tugenda maaso ne filimu zino zonna ziri ku coming soon tutusaka sawa yona. Natenga buli kyemiyinza okwereza tukyalengera kalango KYAKUDDUSE. Kakati nga bw'omanya abavubuka b'oku kyalo bano bakalifujjo efilimu by Duncan Kataala. Tukyagenda maaso mpolampola. Akataala kangaza mwambala ekizibu kyagulira ku kyalo sabunjerere. Omusambwa baguwanga nyinigo nagusuula bagwamuzitoberera gwafuuka kizibu gyali kadi gutandise ogenda buli wamu wonna gutwala gutwale. Omusambwa Mwesigi Alex Muzeye Kalyama ku lugendo lwe basinzeera okwakusako filimu yine tabwenjerere tulengera laba emisinde laba etabula batagali anti gimewunyeka gwe olagawa waliwo akaseera akatuuka ng'endulu tekyakutaasa love namnyam ndaba gwe bawaana mbw alina akayindo neeza ogenda okweregereza abadde amanyi ali mulaava omusambwa gwamugwako. Omusambwa gwateereddwa gugenda guyonka buli muntu. Emisambwa gino gye basalira omusaayi. Liberty Auto Spares na Bugabo Shamba Complex akutusako sinema. Kale gwe jemewunyeka efilimu gwe laba tabu nange bakibadde ki kuba ono naye abadde lwaki mukabalira mu lusuku misana tteke kukabala nabakye bamunyiga akawago. Yawandiikibwa Kyomuhendo Angel ate nga muwandiisi Nakinku. Filimu nyingi zatuusizaako naye tugikutuusizaako nga bulijjo. Ensibuko y'ebina Uganda mwemuke Majestic Plaza neno gyo gisanga. Kiyole naawe oba kiyole ekyo kiyoleka ekyo okitandikira wadde kirina kiwato wadde entumbu oyola kivaayo. Duncan Kataala Ronald Omusi filimu coming soon. Gwe ono gwe bakireeto kiyola yakiwamba buwambi yawamba kiwambe. Obadde okimanyi nti aba KYOTERA film production kadi bakutuusizaako sinema.